okay anyongera okubeera nga tebabuuzaako buli omu gy'osinzidde okubeera nga te ogoberera omuweereza wamwe abeera Fahad Pro UG era nga wano mbeerawo nnyo okubeera nga tembatuusako amawulire ag'enjawulo nga bagatambula bitundu by'eggwanga eby'enjawulo sako ne bulugwanga yonna na vidiyo oba ogifunye otandika nakubeera nga te oginterako ekigalo likinga ate sharingirako abalala comment section akabox kabeera open abo boolina comment yo tekigenda kubeera nga te ogisulawo wansi awo ne tubeera nga te of course tuwuliziganya ku biki ebeera bigenda maaso bannanga omukyala full figure kyekigenda maaso saidi ezeeyo bino ebigambo byayogera tebimuleetera buzibu bwannange ndabanga agezako okubeera nga ate akwata bakama be mu liiso bannange full figure ayina ebigambo ennaku zino byayogera amanyi olugero lw'Abaganda oluga anyway sijja dugendamu olugero olwo naye ngenda kuterawo video zino sobola okubeera nga te owulira omukyala full figure biki byasodde okubeera nga te ayogera ku bakama babe simanyi oba baganye okubeera nga te bamusasula akasente oba finally yamaze n'abeera nga ate asalawo nadda ku kituufu oba simanyi kubanga ne jjajja Ichuli bw'ati bwe yatandika mpolampola n'abeera nga ate atandika okubeera nga ate akyusa statements ze mpolampola so omukyala full figure yatandise okubeera nga ate alumbagana bakama naye bino byonna gye binagwera simanyi bayinza okumaliriza nga bamutaddeyo mu kaguli oba sinakindi nga ne ku TV eyo gyakola nga wai nakalimu nga kawedo anyway ngenda kubeera nga tembi batirawo awo sobola okubeera nga ate nammwe mubyewulirako biki ebigenda mu maaso side ezo naba mbagyeyo ngenda kubeera nga ate nkutwala mu nsonga za nnalukoola baddaye omukulembeze ow'eggwanga lino Uganda yavuddeyo n'alaajana n'agamba ku myaka gye nnina ntuuse kubeera nga ate nkulu okutuuka wano mbadde sinnalaba ku babbi ba bululu ng'abaana abo aba NUP banaga abaana abo babbi abaana abo babbi abaana bateekawo embeera twateekawo amagye ne bagalwanyisa ne baleeta bakifeesi ne bakola buli kimu kyonna kyonna okusobola okubeera nga ate babba akalulu ke Kawempe North era byonna byonna ebyavaayo mu kulonda tetwabikkiriza kandidate waffe yawangula bulungi nnyo akalulu ako ake Kawempe North by election naye abaana abo ba NUP okumanya bayina effujjo obaani yabatendeka okubeera nga ate babba obubbi bwabwe bwa kika kya waggulu nnyo basobola okubeera nga ate munaye beerangirira bokka na bokka si byange bya mukulu omukulembeze w'eggwanga lino Uganda era yavuddeyo n'agamba byonna byonna ebyaliwo sibikkiriza era ngenda kubeera nga ate ensonga zino nzongerayo mu kooti era aba NRM awojogera ssaawa eno bakoze dda petition bagenze dda mu kooti okubeera nga ate bawakanya byonna byonna ebyasobodde okubeera nga ate bivaayo mu kulonda side ezo n'ensonga ezo nazo zikutte wansi ne waggulu naye nga bannange biswaza bannange owulira otya bannange nti abavubuka abaana abazzukulu mbw ate babbye jjajja mwami obululu kwegamba si byangu n'akamu era byonna byonna tulakaalira ngenda kubeera nga ate nkuterawo ensonga ezo osobola okubeera nga te omanya ki ekiriwo ssaawa eno era nga ababaka ba NRM nabo bavuddeyo ne babeera nga ate bakyukira jjajja mwami bagambye ekyamazima kiri nti abazzukulu beesonyiwe abazzukulu baatukuba akalulu era akalulu ako twateekawo embeera yonna yonna era embeera eyo gye twateekawo ey'okubeera nga tetudeployinga amagye n'okubeera nga tetuteekawo embeera ey'enjawulo yaviirako abantu okubeera nga tebaagaana okubeera nga te balonda ekibiina kyaffe ekya NRM y'ensonga lwaki abavubuka abo aba NUP bawangula ako akalulu ka bio election si byange era nga byonna byonna ngenda kubeera nga te mbibazanyira awo video likinga sharingirako abalala twegatteko mu butongole subscribinga akadde ako ka notification bell beera nga te okakonako kajja kubeera nga tekkako alatinga nti kakati agagudde side ezeno gengana okomawo n'amawulire amala mangi otevaawo oba olinayo owooluganda yenna abeera eseeta abeera namugongo kyali wajjala awo mukira eggulu abaana babalimbiridde si baana bana abamovement babalimbiridde nga bateekerawo baasi costa takisi n'emitwalo ebiri nga bagenda kuba kalulu wali mu kazangola bakawe nambi kati mube baleese mwabaddemu wamunuupo avuga bodaboda balira abamaliza n'abagamba mutulye sente akalulu tukasuulira omuntu waffe abaana bwe batadde kazangola balamu n'emisa kabanda bwe batadde kati ebiseera ebyokuba akalulu bagenze ate batuuse batikize nalukoola kati mukubalubulu balamu n'emisa kabanda bagenda okutuuka mu kubalubulu nga okuva mu box bonna buli sayidi emu nalukoola minsa kabanda nagamba bano betwatadde wano si bye bano betwajja eseeta namugongo bukerere kyali wajjala kira ate bantu befuulidde batya sente baziridde babagulidde naye nga bakwisa kamala kino kibasobera era obusungu babakwatidde box obululu bwabadde mu box ezabadde mukazi mu Angola balamu n'omukyala ajja timisa kabanda balagira ne babusamba n'obulala babujuzajuza akati badde nve namugongo eyo ntuusa awo nga wali shero esonda waliwo ekikomere kinene bakedda ne baddamu ne babalimbalimba ne bagamba kati tubatwala walala mujje tukole ki mujje tugende ne bayita banaabwe abagendako wa ssente
bayingiza mu kikomera kati babanja sente atalina mitwalo 2 emboka enyokera wali abana basigadde bagenda batwala kitalya basobola okuzasula emitwalo 2 obone ne Oluganda mwanguyire abeerasagizeyo okwate emitwalo 2 ogenda omununule ane bale mungo swaswa otadde omulenzi mbo mukute n'obululu omuntu gw'okute n'obululu n'aseka twaki mukola comedy mwabadde mwagala kubba kalwa kukaba nemedde bulemererezi toba mwakwe bana muli baveewo buli omuntu naye lwakuba nti abaana ba Nuupu bali sharp buli polling station babadde bakola results nga bazisindikirawo results nga bazigatta nga tokyasobola kubuzaabuza nabe neyewase wansi nga oba asookola obululu oba adde abusuula n'abeeyo n'omulala yasomye olusanvu simanyi muba mu musanvu n'asoma mu lusanvu muswalira ky'okutuka kwekyo nga mwe muli mu buyinza bwe muba mu mulinza emyaka nanga temusobola kukola mobilization kutuka muntu nakwogera nabo kiki waso gwe va ku motoka y'omwana nja kukuba janguwana nyamukuba so bino ebintu tubyogera nti tubaagala tubyogera mu bimanye essaawa ya leero enane muwandi badde tova mu kalulu obandi badde otandikirawo kati webuze lwaki twagudde mobilization badde sekuitale jeno olaba teyasobodde kubeera mu kalulu wadde bupaadi bubaluma okugaba yolaba mwezi bikazamyoga Museveni muntu analambula enkoko nnya musobola kukwata paadi muzigabira bantu nga ne babi atalina kifo kyalimu agenda masomero n'agaba paadizi agenda mu baana n'ayogerako nabo just love just psychology mindset change just mindset change abantu banyivu takale bali babyeko abali babyeko mbamanyi abantu basinkudde amalalo gaabwe ku bibanja abantu abakoze ebikolo bakubya abaana baabwe abantu bafiira abaana baabwe essaawa ya leero mwongera kubanyiiza mugenda kujjawo obululumwe temulalinga baminisita ba Museveni baagwa kuno bagenda kufa bufi luli baagwa bugwi kuno bagenda kufa tugenda kwogera muntu kyawe yes tujja kwogera muntu nyige nenga tujja kwogera gwe olaba nga njogedde kibi gwamanyi nze amazima gange ngalaba minisita olina kubeera backup wa mwana mobilizer ogetemba okuuma kalulu because of money no olo mobilizer akole ki party yeyo nogitute n'obusente bwe yandifunye obwezizza afunire wanga naye akakaluka abadde alinze bamobiliza ba enane muli basiima koddi ne mugamba nti abantu bano batukolera abaana babayimbira ennyimba muli baagala koddi ani abagula kulaala yonna abayimba eza Museveni ani abagula mumbule twabala bekollo nga bayimba twabala eguni nga bayimba mubateekako bwe mutayimbisa kamiliyoni abeera gravity mwataka gravity abeera ani osobola okukwata omuntu ntayimbya ni bala Museveni n'omuteeka n'omuwa platform nga muzayi atudde muli bantu kimmwe noluna Franco ono simanyi ono w'ebinnyo ali kukenza gabambukola apology gwosobola okwogera ku kenzo gwe gwomanyi kunywa mwenge nakwebaka ku bakazi olina kira kyosobola mu NRM kitawe amala emyaka 2 eri Antonde yakolayo ki yabakolera ki ajogojogera wa campaign emirundi ena nempangisa n'emmotoka tugende tonone ompa biwani bya bulimbalimba mulimbalimba abaana abantu mbuno gunenki bannange munzikirize ndi eggolu lyange mbadde naliterekanga wakyaliwo ebiri fresh ate nga nze ndi muli w'amawolu kuva buto mumonde mmese ebiringulanga nago neegufukirafukira nejja neerumako wali kati wali weerumye gwe wojjawo owaatako bisigadde n'okasuka kati ono bannakawempe bamweyiringuddeyo bamaze omweyiringula ne bamufukirafukira ne bamusuula wali so naye kantandikirawo kubanga omujega mbizzi yesiika yokka naye luswa oli mujega yenna yakubalira ebyobufuzi byo munoonyo mukube ekigatto omutwe kubanga yakozesa ensobi political kaliyayo yonna baba n'ogikuba ku ttaka lwa mulugube mwaka guli gumu by elections si general elections 1 year ahead of general elections nga tosobola gumamu kubanga ekintu kyo wali osazeewo kukidrivingira ku sympathy kati wowe wali osazeewo kukivugira ku sympathy kiwalina okukola ki kubeera muntu ali obedient odeyo ku ground kati gwe obujega bwe walowooza nti olwokuba wali otambula ne Segirinya nti olwo ground walowooza wali ogirina wali otambulira mu kisiikirize kyoli
osobola otambula n'omuntu ng'abantu tebakuyinaako buzibu naye ng'omuntu oyo abantu bambi gwa yabakukakako kati alabika yali akukaka ku bantu kuba kino tukirabye mu kulonda nti Segirinya just abantu yali abakakako bakyogera batya mu bufunza abantu obekakako bwekasi kyatulaze nti abantu badde obekakako bwekasi naye wayina ogguma abantu batunule bwe bati ogw'omwaka gwonna ogukozese okuloginga ini mitima gy'abannakawempe kuba kasita omala okuloginga ini mitima gy'abantu oli ayinza okulwanagana naawe okuloginga out mitima gy'abantu ekyo yinza kirabira kuona lebo Segirinya omugenzi yamala okweloginga mitima gy'abannakawempe bafinito bampuga bakanya kulwana nti kikino kyotuleetedde ng'oyo abantu bamutegeera nga tosobola kumalaga mulwana nga tosobola muloginga out abantu nga gwe bategeera kati ekyo naawe kye walina okukola nti mweno period nga twolekera general elections it is only one year guno omwaka gwanga kangukozese abantu netunde mu bantu ndage nti nzikiriziganyiza noono nkiringingira okwo kubanga ekintu abasinga abajega kye mutamanyi nti omuntu asobola okuyambibwa n'ayingira parliament eyo naye okumaintaininga laavu y'abantu gye bakuyingiza nayo parliament si kyangu buuza ababaddeyo okwo abalonzi okubamatiza okuzzaayo nga waliyoko si kyangu baba bakusuubira mu bingi nga bwe basuubira mu muntu agenze ku kyeyo within a short period of time babaagala results zotasobola nakukola kati ekyabantu abamu kye beerabira nti omuntu asobola okuyingira parliament naye okumaintaininga laavu abantu gye bamuyingiza parliament si kyangu kati ekyo walina okuguma n'omanya nti anytime ono ali yajjaggalangatana kasooke envuge sympathy card yange mbere ku ground nkole ebyo okole photocopy mu ebyo Segirinya bye yali akola kati abantu batunulaga bambi atambuza legase ya Segirinya ngobala 2026 kati laba mpira ogwekuyo weyamanda mu mbugo weyamanda mu mbugo ogenda kukola otya mukuŋŋaano kwegayiriridde bwegayirizi teweekasuka mu mmotoka kuba kati ffe tetulina gawandiika rest in peace wonna wooli kati kakasa kati oyogera wekka owunnonanga mpuuna malungu lwa mulugube nabutaguma what is wanu ya wani okweyingula kuti ng'omwaka guweddeko ng'abalozi banyiivu kugwe baba ataddeyo naye gwe ssebo n'odifayinga kale tetuganye ebya democracy webiri naye sometimes okozesangamu ku mutwe n'olowooza nogaa kati kiki kye ngenda okulwanagana nakyo o asesing'angamu mu lutalo ng'oluyingira nogaa naye eno gye ŋŋenda olaba n'empologoma nga ziyigga empologoma zebaga simanyi king of the jungle nazo zisooka kukola assessment nti kyetulumbagana tugenda kukola tutya naye kati gwe so amagezi genkuwa omanye ebintu we bigaana okuba enkyungwa kati kuba enkyungwa ofune passport bw'oba ogirina janku kyeyo political career kati abantu bonna wabase mmeeme ne bw'okola otya kati abantu kasita obalaga nti gwe oli wa mulugube banaya nze kyenkakasa ku abantu bakyawa omuntu ow'omulugube omuntu ow'ettama kati abantu ekyo kyewabalaze tosobola kuddamu kuyingira mu mitima gyabwe wamaze okweggalirayo so mukwano jangu okuba ekyeyo naye political career yo NUP eyasindika Balamu ne Misa Kabanda baminisita ba Museveni okuleeta agayayi agakuba abantu ne gamaliriza gakubye ebyokulondesa byonna ewambogo ne Kazangola NUP yakyusa DR forms zemwalaba nga bewa olulusanvu bewa bina bewa bisatu ate returning officer n'amaliriza ng'agambye nti obululu nabwo bubeeremu obwalangirirwa eventually so kyanaku nti bano abantu ba NRM tebakyaswala wali basuubire ku ssaawa zino okukola mugenzi Tamalironi kye yabagamba nga tulayiro olayira n'envelope kuba ku ssaawa zino baali badde basalawo mu buswavu obw'ekitalo ne bakkiriza ne bamira pini ne bamanya nti kano kaganye tukoze kyonna okukaba naye kaganye naye n'ovaayo gwe General Museveni eyayita Saabalwanyi n'ovaayo n'oyogera ebigambo bwebityo ng'ensi yonna ekulaba n'ogamba nti NUP yakubye yabaayi luli Museveni yavaayo n'agamba nti mu kulonda kwaggwa twamubba obululu miliyoni emu President yabuba
Bwetunulidde ebintu ebibadde mu kalulu k'Ekawempe North by election byonna nga bwe byatambudde okuviira ddala lwe baalangirira nti wajja kubeerawo by election after okufa kwa Sseggirinya. Ebigambo ebizize byogerwa okuva ku olwo mpaka ku lunaku olwaleero olw'okulonda mpaka lwe banaalangirira mpaka nga aftermath kitugamba nga byonna biwedde. Nina ebintu bibiri byenkozeko observation mu byobufuzi. Mikwano gyo batono mu byobufuzi abantu bazannya 9 ku 10 tiyo success. Kati nkubamu akafaananyi ku byonna ebibaddewo. Ab'amawulire abakubiddwa, abantu abakubiddwa, abasibiddwa, abawambiddwa, ababuziddwa, abakubiddwa tiyaggaasa, abakangiddwa, agakatonda mu ggulu ne bastandinga on their ground just to support candidate oyo. Gwendowooza nti Nalukola akaluka nayinza okawangulirako 80%. Maybe sinze wakakiiko k'ebyokulonda naye kale tugambe Nalukola akawangudde. N'atuuka mu Parliament mu butuufu olumala okusiba ettaayi bw'ati n'atuulako ne house yonna n'atandika okuwulira nga bano abaamusindika tebalina kye bali. N'atandika okukozesa ebigambo ebirengeza, n'atandika okukozesa olulimi oluweebuula olutyoboola olunafuya nga waliwo abakubiddwa, waliwo abawambiddwa n'ebifaanana bwe bityo. So bannabyabufuzi bannange mumanyi nti nno abantu bawaayo kinene just to your success. Bawaayo kinene oyitemu so nga expectations babeera babasuubiramu ntono era mujja kutuuka eyo munywa obukyayi mufuna allowance n'ebirala kale teryabifaako, but never discredit their part in your journey. Mbutuufu nkubyemu akafaananyi ku bibaddewo byonna. Tugeze Nalukola olangiriddwa otule mu Parliament otandika okwogera ng'obalaata naye ng'obalaatira ku musaayi gw'abantu, amagumba g'abantu agamenyeka, ensimbi z'abantu ze baateekamu, obudde bwabwe bwe baateekamu okwewaayo. Essuubi lye bakulinamu si nti ogenda bbawa emmere, wabula baagala okulya nti they are well represented. Naye tekinewunyisa kutuukayo n'otandika kubalaata, olabikira ku radio and TV shows obalaata, okola interviews ezikudaala n'ebifaanana bwe bityo. Mukimanye nti ku success y'ogwe munnabyabufuzi ono omulonzi acontributinga almost 95% or 90%. Kintu kya nnaku kya bulabe okutuuka awantu n'omwerabira oba n'otandika okumwogerako mu ngeri ebalaata. I think it is the right time for me to leave Uganda. I need to leave this country. I've tried my best. I've cried on social media. I've cried in most of the offices in Uganda. I've tried my best, but I've failed to be helped because of one thing: corruption. I need to go. I think I need to go to Burkina Faso. I think every African with problems, we need to go to Burkina Faso, where I've seen there is a bit of change since Traore took over. We need to go to Burkina Faso and seek for asylum. I've been evicted by Indians on my motherland. I've tried my best. I've failed to get justice. And the Indian is being helped by Uganda police due to corruption and RDCs who are at the district, helping investors to evict the indigenous people on their land. You try to go to court, there is no justice. You go to all the offices in Uganda, no help. And the person crying is the chairman, Ero Sisiri, on the card of NRM. I've tried my best, I've failed. So I need to leave this country. My family suffered in the struggle. In the struggle which brought President Museveni to power. They struggled, people died. We lost around 10 people in a home. And around seven youth joined the army. 4 of them died in the bush. And others are casualties. And the land where they evicted me, we acquired it in 1972.
in the regime of Amin. But the government which we brought to power has again evicted me from my grandfather's land. So I think the only thing is to leave this country, because I don't think I'm a Ugandan. I'm not a Ugandan. I'm an African, but not a Ugandan. So Indians are now Ugandans because they have money. If you have money in Uganda, then you take a better place. I had money, but I'm now poor because I've been evicted. My house was demolished on the land that was for my grandfather and sold by a different person, a general. So the only thing is to leave this country. You store badly. You store badly, and now you want to turn around and start saying we are clean. You are not. You are not. We are not. We looked ugly. And even we went ahead to chase away the journalists who should have showed the public that it is you who was stealing. You chased away the journalists. Why did you chase away the journalists? They were beaten left and right. Why did they beat them? For a very long time, we have benefited from the presence of the media. This time, why did you chase them? We have no cause whatsoever. The cause that you are seeing is just for politics. Political show, tugenda mukoti. Na ye ground ziliwa. Mukoti ogenda yona ground zi. Yes, you can cook the grounds, but are they when you appear to court in court as a lawyer to defend, can you defend cooked grounds? You look foolish. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.